Amawulire omu asobola okuvaayo n'agamba Eddy Kenzo teyasoma tasaana kubeera president w'abayimbi mu ggwanga. Andi kisinziira wasoma ki. This is art. I think when it comes to art, I'm supposed to be given a doctorate because I have done it beyond doing it. Kikoze nnyo. I've created, I've made stars, I'm still making more. Okisegeera. Abaana making ze bali muzi British Got Talent, America Got Talent, bali luddawa. Basita making ze bali wano bakuba bisaawe, bajuza bisaawe. Nange kenyini maintaining ze for over a decade. Then I know music. Kyaliwo ebintu bimwengeredde. Eddy Kenzo. Eddy Kenzo si kyali wange. Ate ebintu bimwengeredde bwezibu bwesi bwange. Ate saga kumanya oba bimwengeredde oba tebimwengeredde because tebina ebingattako. Ate bina ebigatta ebiyambira industry ya Uganda okujjako gy'onoono boonoonyi. Yes, sir. Bino ebintu saagala byogerako kuba tebina making sense but mbawadde ekitiibwa. You are journalist. I have to respect. Yes, sir. That's why mbyogeddeko. Nze saagala kwogera ku bino because it does not help me. Nze manye ekituufu. Ayagala okuntwala nga bwantwala byakitwala. Nze ekituufu nkola. Federation bagamba abawala batandise okweyawulamu olw'okubayi. Ekyo nali nkisuubira. Omanyi ate abantu ababiri omukazi n'omusajja obateeka awantu ekivaamu bakwagalana. Ate si kibi okwagalana. As long as omuntu omuleepinze tomukutte nga yekkiririza nga ye. Ati njagadde nkibagambe. Tamanyayo talinyanga naye kati simanya ate awo obuliri bwali bwawa. Tulina amakameka. Naye ebyo bibaawa. Ate abantu balina obujja. Teri muntu ayagala kulya musowaani omulala gy'aliriramu. Ate teri muntu ayagala kubeera mu relationship obanga bamukozesa bukozesa. Kati oba nti mubamu abamu nga alina okuvaayo okulaga public munange nze aliwo okitegeera. Ana abantu abamu ebiseera ebisinga obungi naddala abayimbi bibakolera azinonga gukira mu kyoga nti gwayagala Diddy Jasmine omumanyi obulungi bwa Diddy Jasmine bwaliko obumanyi. Diddy Jasmine mulungi nnyo. Nze nsobodde okukola music ne mufunamu ne ssente nensobola n'okyusa n'obulamu bw'abalala. Kitegeeza ki? The moment you succeed in what you do, you have to know it. And knowing is knowing, it's knowledge. I'm knowledgeable when it comes to music. Nenkugamba Diddy Jasmine atambula n'ogamba Mukama Katonda. Kati gweteebereza olaba nze just atali president wa Nigiina, atali president wa Sako, atali president simanyi bizimba biki nsobola okwegomba Diddy Jasmine. Kati ate bali abalala. Ate oli president w'ekibiina ekirala. Okitegeera kati tomunenya buli kimu musajja zino nga zitakutte. Nze omulimu gwange najja wano nga I'm not looking to anything but to unite the industry. Nange industry yange esobola okubeerako ng'endala z'endaba eyo. Sina any bad intention, not because mbu nnoonya ssente. Nyinza obutaba na ssente nnyingi nnyo ate era siri mwavu. Ekibiina tekigenda kugwa ekyo ekya federation ku bintu ebitandise batugambye nti ne Shiba yali ayagala kuddukayo ne kyagwadda kuba tekirina makulu. Amakulu gaakyo agandi badde amatuufu sige gakyalina okukola. So kyategeeza si kitegeera. Kulinako obujja. Nasoma mu primary nengenda ne Rubiri secondary nensoma. Nava Rubiri nga ndi mu senior 3. Kati simanyi okusoma ategeeza ki butafuna degree na diploma oba butasomerako ddala. Lwaki naawe? Simanyi nzegezzaako okuga. Saagala bambi muvubuka oyo muwabudde. Because waliwo abantu aboogera ng'ayogera asobole okumanyika oba okuwulikika. Simulinaako buzibu. Era naye yennyini owuli ayogera ebyo byayogera okwagala okunafu yafune relevance. Nira bwansanga ojja mulaba nga ate n'ekyokwogera kimubula. So simulinaako buzibu. Just nze njagala mutangaza mbutangaza nti obuyigirivu bwa njawulo. Ne bw'oba oyogera oluzungu n'olufuula n'oluzeno n'oluzeeri, it's a language. Kuba naye bw'omugamba njogerera French tamanyi. Does that mean nti tamanyi? It's not knowledgeable, talina kyamanyi. Bw'oba olina ekintu ky'oyize tokikuba balala. Tolaga balala mbu bo tebalina kye basobola olw'okuba ky'okola tebakisobola.